Mu mbeera zo oyinza okugamba nti Aulanya abadde anyumirwa obulamu era nga tatya kukyogera. I'm just living my life. I'm a bike, so. Ebimu ku byabadde anyumirwa kwe kuvuga ddigi era nga mu biseera bye eby'eddembe nga tekimugaana kujja mu woofiisi ng'agivulumula. Abadde akikola wakati mu kwesabika. Olumu yategeezanga kino bwe yakitandikira ku University e Makerere. Riding motorcycles in Uganda because of the discipline of road users. When I was at the university, I was riding also the Yamaha 400, which was a very good bike. I was somewhere around mid-Parkers. Some guy got off the road and hit me. I had climbed. I had to avoid him. I went to the pavement. He hit me from there. So it's very risky riding. Piki ennene zino nga bw'atuuka okugivulumula emisinde adduka buweewo. Ng'oggyeko ekyokwagala piki ennene zino, Aulanya abadde anyumirwa nnyo amazina nga ne mu kitundu gy'ava ekyomoro bakimanyi. Omuziki gumuyingidde, enkyanga ye ey'amazina ebadde ennyuma okulabako. Aulanya era abadde musajja ayambala n'anana nga yettanira nnyo amasuuti. Wabula mu kifo ky'okwambala ettaayi zino empanvu abadde yettanira nnyo ekika kya bottaayi. Well, that's just my way of dressing. When I stopped in 2000. I used to wear bow ties with long ties. But from 2004 February, I stopped completely wearing long ties. So from 2004 February, I'm a bow tie man. Ng'oggyeko bino, musajja abadde mwambazi wa gaalubindi nga bw'agattako essuuti ssaako ebyambalo bya paalamenti oba robes nga ddala aggumira. Eno nno yeebadde ennyambala ye ng'akola egy'okukubiriza olukiiko lw'eggwanga ebbanga lye yamala ery'emyaka 10 ng'amyuka sipiika ne kaakano ng'afuuse sipiika omujjuvu. Wakati mu kubaganya ebirowoozo nga ne bwe kiba mu bbugumu eritagambika obukulembeze bwe bweyolekanga mangu. This debate may take 2 weeks or 3 weeks, where we just crash out issues, perspectives. And you will not speak if you have not done research. It must be evidence-based. The era of gambling with speeches are over. Aulanya abadde sipiika akuuma obudde ekimu ku bizze biteeka ababaka ku bunkenke. Right Honourable Speaker, I want to begin by apologizing for coming in late. Although I knew that you are the one going to chair, and your chairing the session means keeping time. But I informed you, sir, that today there is a special cabinet meeting at State House where ministers are considering the budget. Muzimu ku ntuula za paalamenti ng'atuukamu ng'ababaka bali mu baalubato era n'alinda. We all have 24 hours. So we agreed to do something with him. Respect me. Respect my time as well. So that we can finish with this thing and I go on and do other business. So the biggest problem that we have when we don't keep time, first, we don't show respect for people we have engaged to do things with. And then secondly, we make things overrun when they shouldn't. We cause delays when there shouldn't be. Obwo bwe bumu ku bulamu bw'omusajja abadde ateerya ntama. He who has not practiced corruption cast the first stone. We will be shocked how many stones will fly here. Tewali kuwannaanya mu bukulembeze bwe abaddeko ne baanyiiza wabula nga tewali kubuusabuusa yajja kujjukirwako bingi. You know, it's my spine pattern, but he knows my vibration. I train with you guys. So you guys don't, when you look at me, be careful what you do around me.